ekibiina ki National Resistance Movement kituusizza Ttabamiruka waakyo oy'omwaka guno era nga wano bayisizza ekiteeso eky'okusimba Mugongo mu bululu bwabwe bwonna ng'eno ebadde ennongoosereza mu ssemateeka ey'okuggyawo enkola gye babadde nayo ey'okukozesanga obukonge. Kino nno kiddiridde bano nno baddidde enkiiko ezaasooka okuli olwa National Executive Committee saako n'olwa Central Executive Committee ezaasooka okuyisa ekiteeso kino. Bano babadde Nambole mu kisaawe eky'eggwanga. Oluvannyuma lw'enkiiko ezaagula omule lwa Central Executive Committee saako n'olwa National Executive Committee eza NRM okuyisa ennongooseza mu ssemateeka afuga ekibiina kino mu ngeri y'okukubamu akalulu nga basimba mu Mugongo kuva ku eyo ebaddewo ey'okukozesa akakonge. Olwaleero bano basazeewo nga bali wamu mu lukiiko lwa Ttabamiruka giyita oba National Delegates Conference naye ekiyisizza nga kino kibulayo kuteekebwa mu nkola yokka. Those in favor say aye. Those in favor say nay. The ayes have it. Wabula bano basoose kukubagana mpaka ku kiteeso kino omuli abo abakiwagira ssaako n'abakyogerera amafuukule. Lining up behind the candidates during primary elections. When we look at the underground infight within the NRM members, Mr. Chairman, you might have not noticed this time, should also consider us person with disability. Look at the fingers, they are not the same. People are born differently. Others are rich, others are not rich, others are poor, but they are working hard to make life meet. Your Excellency, Mr. Chairman, I am against this because you'll find out that it will block us the young people. So n'olw'ensonga eno step nnungi nnyo olwaleero gwa munne obwerufu n'obwenkanya bulabise omuntu ajje avuganye amale aganye nti gundi awangudde tuwoneko. Tambula ekyalo kiramba ekitundu kiwanvu omuntu ne bamusinga nakkiriza nti akalulu bakoze eki bansinze. Bingi nnyo to the extent ng'osanga nga tewali reason yagenda mu primaries kubanga engeri gye mugendamu mu primaries ate ne mudde mu general election bonna ne bobadde nabo bonna bokomawo nga bannamunigina nga ba independent. Kaguta Museveni bw'abadde ayogerako eri bannakibiina nnyo emiddo olwa bannayuganda bakyalima emmere ey'okulya yokka ne batatundako ekibaleka mu bwavu obw'amaanyi. The problems Uganda is facing right now, too much sugar, too much maize, too much bananas, too much cassava, too much milk. It is not too much of anything. It is only too much of disorganization. Museveni alumbye abasomesa abasasuza abayizi ensimbi mu masomero ga gavumenti nti bantu bazingamizza nnyo enkola ya gavumenti beyana bweyani. Pulezidenti ategeezezza nga abazadde kati basobolera ddala okusasula ensimbi z'abaana baabwe mu masomero era esaanye eggibwewo ensimbi ezo nno zisobole okukola ebirala. Those in favor say aye. Those in favor say nay. The ayes have it. Nyine ku kibba ttaka ekiriwo mu ggwanga ensangi zino kyagambye nti kiyiseewo nnyo kirina okukoma era nga kirina okusalirwa amangu amagezi nga bwe kyetaagisa. Wabula mu ngeri etali ya bulijjo kati abantu abamu bagaana ssaabawandiisi w'ekibiina kino Justin Kasule Lumumba okwogerako mu Ttabamiruka we bamukubye olube okutuusa omukulembeze w'eggwanga bamaze okubakomako. Wabula bano kigambibwa nti babadde bava mu bitundu bya Lango, Acholi Sako ne West Nile. Omukolo guno gwetabiddwako abakungu ab'enjawulo okuva mu bibiina eby'enjawulo ku lukalu lwa Afirika ne mu nsi yonna okutwaliza wamu. Kugamba nti luno mbaleetedde abantu abapya abava mu East African region abawagira President Museveni okulaga bannayuganda nti Museveni si Uganda yokka emwagala. Ono omusajja alina buvunaanyizibwa mu region yonna. Aba diaspora tuzze mu bungi era twebaza National Chairman w'ekitiibwa President General Yoweri Kaguta Museveni okutuyita
era ntwebaza ne Secretary General ne party yonna wamu abakulu bonna okuba nti batutaddemu okuba nti tulina omugaso eri eggwanga ne mu party yaffe ya NRM. Tuzze naffe tuparticipate tulabe ebyo ebirungi n'okwongera mu byaffe betu. Bano bayaniriziddwa ssaabawandiisi w'ekibiina kino mubaddemu abavudde mu kibiina kya Jubilee e Kenya, kibiina kya Sudanese People's Liberation Army okuva South Sudan, chama cha mapinduzi okuva e Tanzania, wakazi pato okuva mu ggwanga lya South Korea wamu n'abalala bangi. Oluvannyuma lw'okulonda kw'abakulembeze b'ebyalo okulondebwa nga bayita mu nkola ya kusimba Mugongo, ekibiina ky'NRM nakyo olwaleero kisazeewo okutwala enkola eno ng'era abakulembeze baakyo bonna bakulondebwa nga basimbibwa mu Mugongo, era nga kigambibwa nti enkola eno yeeyokka egenda okumalawo obuvuyo obuludde nga bweyolekera mu nteekateeka y'okulonda n'okumalawo obuvuyo bwonna obubadde bubaawo ebiseera byonna. Enteekateeka eno esaliddwawo mu lukuŋŋaana lw'ekibiina kino olubadde wanene e Namboole olwetabiddwamu abakulembeze okuva ku mutendera ogwa wansi okutuukira ddala ku chairman w'ekibiina kino. Gerard Mutumba, Delta TV e Namboole.